Ekibiina ekya Uganda Medical Association kyetukulembera kirina ensonga ez'amaanyi zetwandyagadde okwogerako olwaleero, ng'ezimu ku zo y'ensonga ebaddewo gye mumanyiko ey'okuba nti eggwanga lya Amerika lyaggyeewo obuyambi bwe libadde liwa Uganda n'amawanga amalala wansi wa ekitongole ekya USAID. Ensonga endala gye tugenda okwogerako yekwatagana ku by'Ebola, naki kyebizze nabyo, mpozi n'okwogera ku nsonga ya Dr. Munaffe, Dr. Kizza Besigye, nga bino bikwata ku byabulamu bwe, mpozi n'emisaala egy'abasawo abakugu bwe tuyita ba specialists. Tugenda tandika n'ensonga ya eggwanga erya Amerika okuggyawo ensimbi zibadde zituwa ng'obuyambi nga eggwanga Uganda n'amawanga amalala. Oluvannyuma lwa Amerika oba omukulembeze wa Amerika okusalawo nti bayimirizeemu ku nsonga y'okuwa ensimbi amawanga amangi nga mwe muli no Uganda, tufunye obuzibu nga ekimu ku kyo ky'ekyokuba nti abasawo abali eyo mu 3,000 bali ku bulabe obw'okuba nti bagenda kufiirwa emirimu, era nga kino kitukubye wala, mpozi n'okuba nti ebyendabirira y'abalwadde bwe tulabira mu malwaliro abalina akawuka aka siriimu okuba nti nabyo bigenda kubanga bigootaana. So tubadde tusaba gavumenti nti tumanyi nti balina bingi bye bagezaako okukola okwasaganya ensonga eno okulaba nti enzijanjaba y'abalwadde abasiriimu n'abatibbi egenda mu maaso, egenda bulungi. Naye ffe nga abasawo tubadde tugamba nti minisitule ey'ebyobulamu kyeyandibadde esooka okutunula ennyo okuteekako essira ekyokusaba ssente eza supplementary, era nga zino ssente eza supplementary zijja kuyamba mangu okuggyawo ebizibu bino ebiriwo kati, ng'ekimu ku kyo zisobola okuyambako kakasa nti abasawo abadde bakola nga ssente zaabwe ziva ku ezo eziva mu Amerika bajja kusobola okufuna omusaala basigale ku mirimu gyabwe, mpozi ne ssente zeetaagibwa okuba nti eddagala n'ebirala ebigenderako eri abalwadde abasiriimu bibeerawo mu kaseera kano, era nga tetufunyeemu kuteteekanyizibwa kwonna. So kino tukubira omulanga gavumenti, parliament ne minisitule y'ebyobulamu nti nga bwe bafulumya supplementary budget oba ennyongereza z'ensimbi ku bintu ebirala byonna, nti n'ensonga eno engeri gyekiri nti ekwata ku bulamu bwa bannayuganda y'amakulu nnyo, era nayo ekyo kye yeetaaga ekya supplementary budget. Kuffe abasawo naddala baanaffe abadde bajjanjaba abalwadde basiriimu n'abatibbi, ayina bukakafu nti ddala eggwanga erya Amerika linaakomyawo ssente ezibadde zisasula emisaala gyabwe n'okutuyamba okugula eddagala n'ebintu ebirala bibadde bikola ku balwadde kakawuka, newankubadde nga gavumenti zaffe zigamba nti ziteesa. Tulowooza nti banaalwawo mugamba nti bateesa, ebbanga lye banaamala bizibu bingi bigenda tuukawo, nti singa abalwadde basiriimu baba tebalabiddwa bulungi, bangi bajja kumiisinga eddagala baleme kulirimira, obulwadde bwabwe bweyongera okunyinyiitira. Abasawo abadde bakola bwe banaaba nga tebafuna misaala okumala ebbanga eddene, nabo famire zaabwe zijja kubanga obulamu tebugenda bulungi, ate nga tukimanyi nti ddala bannayuganda babeetaaga okubawa obuweereza. Ensonga endala ekwata ku kirwadde ekya Ebola kye tulina kati ekyazze mu ggwanga. Tusooka okwebaza minisitule y'ebyobulamu olw'ebyo byonna byekoze okukakasa nti obulwadde buno tebusaasaana ku sipiidi y'amaanyi n'okutuuka essaawa zino nga tebyayogera ku bya lockdown. So tubeebaza olw'ekyo. Naye mu bannaffe abasawo waliwo okwemulugunya kungi, naddala abasawo abaakola okujjanjaba abalwadde b'Ebola mu ddwaliro ly'e Mubende, nga bagamba nti bakyabanja ssente zaabwe, naddala abo abaali bakola ku by'okulongoosa ebikozesebwa bulanketi, amasuuka, okwoza ngoye, n'okukakasa nti kampu zino zibeera nnyonjo. Abalala ye ttiimu yaziikanga abalwadde abaali bafudde obulwadde bw'Ebola. Okujjanjaba omulwadde w'Ebola ne weewaayo ng'oli musawo kitwala kinene nnyo. Abamu osooka n'okuleka kiraamo waka n'ogamba omukyala nti singa mba nfudde ekiraamo kiikyo, kuba oba okimanyi nti singa ofuna obulwadde bw'Ebola chances z'okufa ziba mpitirivu. So kuba kwewaayo kwa maanyi. So singa omuntu naddala omusawo aba yeewaddeyo
n'alisikinga obulamu bwe bw'atyo ate n'atafuna musaala kiba kirabika bubi. Embeera eno y'abasawo bannaffe ab'emulugunya ssaawa zino bweyingira ate kati baliwo kati abali mu kujjanjaba abalwadde b'Ebola ebamalamu amaanyi ne bafunamu ekirowoozo nti oba oli awo nabo bayinza okufiiririra obwereere oba si kyo bayinza n'okutuuka okufa ne famire zaabwe ne zitafuna kuganyulwa kwonna. So kireesewo ekifaananyi ekibi oba n'okuba nti abasawo tebawulira bulungi. So tusaba minisitule y'ebyobulamu nti ebintu by'ensasula ensimbi z'abasawo abakola ku ndwadde zino nga Ebola eziyinza n'okutwala obulamu bw'omuntu bazitwale nga nkulu era bakakase nti ssente z'abasawo abakola zibeerawo era basasulwe n'abo bonna ababanja babawe ssente zaabwe balekeraawo okubanga beemulugunya. Ensonga y'abasibe okubanga bafuna obujjanjabi n'eddembe lyabwe okubanga bafuna obujjanjabi bwe balina okubanga bafuna. Mu kibiina ekya Uganda Medical Association tulina abasawo abasoma ne Dr. Kizza Besigye bwe baamala bonna medical school n'abo abakolako naye mpozi era n'abasawo abalala bangi babadde nga batutuukirira okumala ebbanga ddene nga batugamba nti ffe ng'abakulembeze tubeeko nekitukolako okwogerera ku nsonga za Dr. Besigye naddala ezo ezikwata ku bulamu bwe. So twagezezaako okutuukirira abasawo aba Prison Health Services era abamu ku bo ne twogera nabo nga twagala okumanya ddala ekituufu ki ekigenda mu maaso oba ddala Dr. Kizza Besigye afuna obujjanjabi ddala obwetaagisa okusobola okutegeera bino bye twalaba mu makooti n'abantu bye boogera nti ali bubi nnyo agenda kufa ddala bitegeeza ki. Era twawandiise n'ebbaluwa ne tugiwandiikira Commissioner akulira prisons abakkirize basawo bannaffe abali mu Prisons Medical Services batuwe ripooti tumanye ddala ki ekigenda mu maaso bwe kibanga ddala kituufu afuna obujjanjabi obumala tukimanye tujjewo okutya kuno okuli mu basawo bannaffe ne banne be yasoma nabo emitima gibatereere. N'ekirala ne tusaba nti bamutwale oba bamutwaleko e Mulago bongere okwogera okumukeberako okulaba embeera ye eri etya mpozi naffe tuwa obuvumu nti ddala tagenda kufiira mu kkomera ng'ekifaananyi kati buli omu kyataddewo era ekifaananyi abasawo abasinga kye balaba essaawa eno. Era tusaba nti oba oli awo omukulu akulira prisons anakkiriza batuwe ripooti eno ne munnaffe dokita munnaffe asobole okufuna obujjanjabi obulungi kubanga ddembe lye okubanga afuna obujjanjabi ddala bwe yeetaaga newankubadde nga musibe nga bino biri mu mateeka ag'ensi yonna n'amateeka gennyini agafa aga Uganda gakkiriza omusibe n'okufuna obujjanjabi balina okufuna. So kijja kuba kibi nnyo abantu bye boogera nti Dr. Besigye agenda kufiirwa mu kkomera singa binaaba bituukiridde kijja kutuyisa bubi bwe tunaaba nga tufunye mukisa gwonna yadde okumujjanjaba at least ffe nga banne ab'emulago. Njagala okwogera ku nsonga ey'abasawo be tuyita abakugu ba specialists. Twagala okwebaza gavumenti olwa erinnya eppya lye baatuwa mu bbanga ettono eriyiseeko emabega. Twebaza okutuwuliriza olw'ekyo era tubasaba nti nga tuvudde ku nsonga eyo batuyambe batuwe ne ssente ez'abakugu be tuyita ba specialist ezo ezituukirira ku ddaala eryo nga bwe baakola okunoonyereza n'ekibiina ekya Uganda ekya Ministry of Public Service ne bazuula nti ssente eziweebwa abakugu be tuyita ba specialist oba associate consultant zaali nga ziri wansi. So tusaba gavumenti mu budget eno gye bateekateeka engeri gye tiri nti batuwadde erinnya eritujyamu n'akasente bakateeke mu budget abasawo abakugu abakolera mu specialized hospital e Mulago n'amalwaliro amalala bafune ssente ezo zennyini ze balina okufuna kituyambe nti tujja genda maaso nga tuwa obuweereza eri bannayuganda ng'emitima migumu nga tetulina kubanga twemulugunya nga bwe kiri kati nti ssente ze tusasulwa ng'abakugu oba ba specialist ntono nnyo ate nga zirina kusasulwa abasawo abali ku madaala aga wansi. Nga mu bufunze tusaba minisitule y'ebyobulamu
esabe parliament etuwe supplementary budget oba eteekewo supplementary budget eyinza okugonjoola ebizibu ebyatuuseewo ebyokuba nti America yatutte ssente mu bwangu ddala, ng'ekimu ku kyo okusobola okusigaza abasawo abadde bakula abalwadde abasiriivu n'abakafuba aka TB basigaleyo bagende mu maaso bawe obuweereza eri bannayuganda nga tebeetaaga kusooka kudda waka. Mpozi supplementary nayo yambeko ku nsonga nga ez'okugula eddagala n'amalagala amalala oba n'ebirala ebyeteegisibwa okuba nti obujjanjabi bw'abalwadde ba siriimu ne TB bugenda mu maaso nga tebufunyeemu kuteeteeganya kwonna. Tusaba gavumenti oba minisitule y'obulamu nti esasule amabanja ag'abasawo abajjanja abalwadde b'Ebola mu ddwaliro ly'e Mubende abali mu kwemulugunya essaawa zino. Kino kiyambe abakola kati oba abajjanja abalwadde b'Ebola essaawa zino okuba nti bafuna amaanyi okumanya nti akasente kaabwe kajja kujja basobole okukola emirimu gyabwe ng'emitima migumu. Ekirala tusaba aba prison services oba commission wa prisons akkirize abasawo bannaffe abali eruzira batwe lipooti ekwata ku bulamu bwa Dr. Kizza Besigye tusobole okukakkanya emitima gy'abannaffe abasawo abatidde nti ali bubi nnyo oba oli awo tayinza n'okufiira mu kkomera tumanye oba ddala afuna obujjanjabi obumala. Mpozi n'ekirala tusaba nti bamutwaleko mu ddwaliro ly'e Mulago bongere bamukebere oba oli awo kijja tugumya kubanga obujjanjabi obusinga tumanyi nti buli Mulago. Ensonga endala twebaza gavumenti okuba nti yakyusa erinnya ery'abasawo abakugu n'ebawa erinnya eppya era nekkiriza nti ejja kwongeza emisaala gyabwe nga bwe girina okuba egy'abakugu. Tusaba nti ssente zino baziteeke mu bajeti eteekerwateekebwa eya 2025-2026 ssente zino batandike okuba nga bazifuna.